Omulungi Yesu yebazibwe muli mutya abasebo ne bannyabo mwenna abatulaba SENONO Alex Official na musubscribinga na mulikinga tena musharinga mbebaza nnyo nnyini ddala tulwawo okujja naye tumaana etujja mu linnya lya Yesu olw'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo lw'ekisa kya Katonda abadde Katonda ye program of course SENONO Alex Isaac Uganda yabeera ku kamera emabegaawo era osobola omunoonyako naye ku channel ye bagiyita Isaac Uganda is our super editor here abadde Katonda program so of course tukomyewo nate ne program yaffe abadde Katonda era nga tujja tukuleetera abantu Katonda balina gy'ajja n'abako ateeka ate era oluusi tukuleetera abantu bambi abali mu bwetaavu ng'amazima gennyini ekikumi kyoba ebibiri byo oba olukumi lwo oba omutwalo gwo gusobola ate munaye okukyusa obulamu bwe n'akusabira Saala emirimu gyo ne gyeyongera so n'olwaleero nina emboozi gye nzize nayo era ng'ogenda kubeera ng'ogyotabuliro naye teweerabira nti ino program eno kutuusibwako bannaffe aba Midland Prentice Academy kawoto kajjansi ennamba ze ziyita wansi twalayo omwana togenda kwejjusa sako ne bannaffe aba RMW Kato Bridal Accessories era ennamba ze ziyita wansi bakola ku byabagole na byakwewunda by'abakyala so gendayo togenda kwejjusa ebintu babijja UK ne mu Bulaaya yonna so nga ate Midland Prentice Academy balina kawoto kajjansi sako ne kalagala mpigi ennamba ze ziyita wansi omanye ebisingawo WhatsApp namba yange yeyo yennyini oyagala kuwa bujulizi oyinza okwagala ondeeteeyo gy'oli oyagala nzijjeeyo e Bulaaya tujje tukukwata obujulizi hey tusobola okujja ne tukukwata bulungi nnyo n'owa obujulizi ffe kasi otuteekamu ebituleeta n'ebituzza kitegedde WhatsApp ya namba yange yeeyo +256 754 68 7117 +256 754 687117 in case of mobile money manya erebereta SENONO Alex in case you want to support the program abagala okulanga naffe namwe tubaaniriza enkuyanye y'abantu abalaba program eno osobola okulangira mu business yo naawe nobeera nga Midland Prentice Academy saako ne RMW Kato mukama anakuwa omukisa ogw'amaanyi n'olwaleero zize n'omugenyi waffe mutugera okuba naye tunyume naye emboozi maama Yesu yebazibwe amina amanya gaffe amanya nze Kero Ikabanyolo Kero Ikabanyolo obeera wa maama mbeera wano Masajja Focus Church wano ku Focus Church muweereza wa ku kanisa wano Myaka kati 17 myaka 17 wow tuli ne mama Kero nga tuze naye olunaku lw'olwaleero yonna gy'omulabira tulowuliriza emboozi ye mukama anakuwa omukisa ogw'amaanyi okujja wane Masajja wavaawa nava Kiyindi ku mwalo nali mu kanisa nga bagiyita Kingdom Church esumbibwa Musumba Dani Kayondo naye nga bwe mala okuweereza ndi ku mwalo kwennyini nga nja ne Kamukene waliwo ne Kamukene naye nga nsula mu church okumala emyaka 5 wali osula mu church okumala emyaka 5 okuva Ekiyindi wali ovudde wa nali nvudde ewaffe Tulu Kyegeegwa Kyaka district Kyegeegwa district Kyegeegwa Kyaka district kati waliwo district gye bayita Kyaka mbadde manyi Kyegeegwa ngodda Kyegeegwa Kyaka district nga nzaalibwa Mpala mu ggombolola y'Empala babazaala abaana bameka babazaala abaana bameka batuzaala abaana 9 naye kati ku taata ne maama wasigaddeko nze nzekka abasigadde tetukwatagana abasigadde bali baganda baye bwe twava mu lubuto lumu bonna baafa kati bano either maama mugatta maama oba mugatta taata baana ba taata abato bataata abato bwe tugatta taata ali mu ngalo omu bamuyita Evanes bo bali luddawa yafumbirwa eyo butoloogo mu bindi wow maama oweze emyaka emeka emyaka 78 kati oyina emyaka 78 mukama ng'akuwangaazizza bannaaye oyina abaana bameka kati sirinaawo wadde n'okwo toyinaawo mwana sirina
toyina like tewazaala tewafumbirwa oba nafumbirwa nafumbirwa Ebunyolo eyo mu lubiri lw'Ebunyolo naye nesizaala naye ate bwe navaayo nenfuna embuto nga zivaamu kati nzaala abaana babiri ate ne bafa n'ozaala abaana babiri ne bafa bakuze omu yafa alina emyaka 11 ajja kulongera ku ddoboozi maama omu yafa nga alina emyaka 11 mulala n'afa nga alina emyaka 7 kati nenkoma siina mwana ku nsi kati tewaddamu kufumbirwa kubanga ozaala oba wabikyawa bukyayi wabanga nvaamu embuto wabanga ovaamu embuto nga zivaamu nnyo bagamba nti nalwala kabootongo nenzijanjabisa kabootongo n'alema kati ekyavaamu nalokoka ebbanga ddene bukyandokoka nalokokera ewa Namutebi ng'akyali Bulange mwaka ki ogwo okyagujjukira nalokoka 2006 wolokoka nalokoka nga ndi awo ewa Namutebi Bulange naye ng'olwo okusula nsula awo ku Mengo Lubiri siniya eri awo Mengo siniya wali okolerawo nali wa muwala wange nga mwana wa ssengange nga yakola mu vete kati ng'ate nsula wuwa kati awe nava omukyalo omusumba nantwala ekiyindi ku nnyanja ng'aweereza mu kanisa eyo Kingidomu eri gye wagambyeko ekanisa n'agamba nti amanyi okulunda enkoko ajje nempanika Omukono n'agamba kale netutegeregana nantwala kwe kugenda ekiyindi kati ekiyindi omukadde oyo n'afa kansa n'afa kati abantu be ne bagamba ffe tetubisobola ebyenkoko byali byoli tetujja kukusasula ate tetukumanyi oli yali akumanyi ne bakugoba ne bagamba ddayo e Kampala woyina abantu bo era ekirungi nenzija nentuukira awo we nali ku Lubiri kati kwe kufuna omukyalo omu n'agamba nti ajangu nze nkutwale omusajja kwe kujja wano ng'asula awo wansi awo so omukadde oyo yafa nga bamuyita Mary Mukatuliki kale nga mukwano gwange nga tukola ffenna ku nnyanja ekiyindi naye ate luvannyuma naye yafa yali akulese kumuyambako naye waka tubeere ffenna nze nemugamba nti nze ndi mulokole noonya kanisa kwe kufuna wano nga ekanisa yali eri ngaawo nga si yeeno kuba eno bagizimba nga wendi kaakati okuyita mu bumpimpi okusoma kukkuwa tewasobola somako nze nasomako nenkoma mu kibiina ekyokuna naye saakimalaako nasomayo taamu emu kaakati taata nga muzibuzibu nga musajja mulaalo wante omwana bwasukkamu n'akulamu nti gwe fumbirwa oleete ente banfumbiza omusajja mukulu yoyo era gw'otaazaala ng'asinga taata wange emyaka naye olw'okuba ente n'awaayo ente nyingi taata nanga bakifuba kitegeeza eyo abaana abamu babagaba nga babagaba mabega eyo nga babagaba olw'okuba baleese ente naye kati pulezidenti ono aliwo yayamba tebakyagaba mwana kugenda atyo kati okusoma ne kukomaawo kati okusoma kwange ne kukomaawo okuggyako nali ndi mukkiriza mu mutima nga ndi mupodesitanti ebiseera ebyo kaakati mu bulamu buno bweze ng'otambula kuba kati osaawa eno oli mu myaka egikuze egitakyanoonya mirimu egitakyanoonya future wabula okuba nti kati olwedde oba oli mu future omuntu wabanga yazaala aba agamba abaana bananyamba bw'aba alinayo ab'eŋŋanda ze tomanyi abaana baba banamukwatirako naye kati saawa eno embeera gyendaba gy'olimu si nnungi kiki ekyasinga okuleeta obuzibu awo wakati okuva mu myaka gino egya wansi okutuuka wano wooli olinayo ku poloti nyumba kibanja bino byewa bintu byewammwe nti taata yabalekera wano nti waawano kuba nze embeera gye nkusanzeemu si nnungi taata yagenda okufa ng'ente zamuggwako ng'ate olwo n'abaana nga bafa
abakulu naye abasigalawo abalenzi babiri omusikaawe n'omulala naye ate abaana baabwe be bagenda batunda ettaka eryo abaana baabwe abaana b'abaganda bo abaana b'abanyinazi abakuyita ssenga bagenda nga batunda gwe tebakugabira ku kikyo n'ogamba ekyo ku mugabo gwa taatawo n'ogamba ekyo ne bakikuwayo naawe n'ogamba kantunde wano ngende ngula ewange mu mannya gange nga bakuwadde ng'omugabo bampaako ente bbiri kaakati ente bbiri era nazo ne zirwala kalusu ne zifa kati nensigala awo naye ng'ekibanja kyali era si kinene bagabana batandika okuzimba ne batunda kati ne batundira ddala oba engeri abazadde gye baali abalaalo abedda tebaabanga nnyo na bibanja byankala nga batambula butambuzi naye ate ffe nga tuzaaliddwawo nga tuli bataka kuba jjajjaffe omusajja era yatulekaawo ne taata n'azeeyikiraawo kati saawe kitegeeza saawe no mu bulamu toyinaayo wadde akajiiko k'ettaka okuggyako okuyingira mu beekika agira abeerako wano oba yeebakaawo waliwo omwana wa taata omuto yaŋŋamba nti waliwo ennyumba eri awo nagindaga nti jangu obeere wano naye ate omwana oyo namwekeka kubanga bwe baali baziika taata n'agamba nti kaakati gwe wava mu bufumbo ng'omusajja afudde teyakuwa w'obeera kubanga yakuwasa n'olwekyo toyina by'ojja kufuna kubye wammwe naye nekinkola bubi ate nga wa kika kyange nempulira nga munyiigidde ate tali kumpi naffe ava lugendo wala neŋŋamba nti waayi naga kakati erindako omusajja bw'akuwasa n'asasula ewammwe ku bintu byeri by'alina ku bintu bye by'alina oba olinako omugabo bw'obanga olinawo abaana ne kati abaana baafa abaana ate tebaali babi nabazaala luvannyuma nga nkoleyo eyakugula ente banange kaakati awo nebifaafaagana biti mu bumpiipi bwe tuba tufunzizzaamu olw'obudde bw'oli kati nga bw'oli yensonga kindeetedde okugamba nti kanywerere ku kanisa naye ng'ate kati wafunze obeera ku kkanisa basebo ne banyabo ndine Mukadde Keroy nze abatera abawulira ku testimony yange ekyaki gyayogerako wano we tuli wennyini we natandikira nga nzize Kampala era namusangawo nga y'omu ku bakadde b'ekkanisa so mbadde simumanyi ku nnyonnyo biwanvu bimukwatako naye namusanze ng'ali mu mbeera etasanyusa etali nnungi nemugamba ninayo mikwano gyange betusobola okukwasaganyizaako awamu ne tulaba butya bwe tusobola okubanga munnange twekwatakwata ne tulaba engeri gye tukuyambamu gye tumuyambamu ensonga enkulu esinze okumuleeta mu kamera y'ensonga nti yamenyeka omukono ofuna atya accident eyo nali ku booda nga nva wansi bayitayo kazinga kati nali nkoma bwe ng'ova kukola ki nga waliyo mikwano gyange kati ate nga waliyo n'abaakakiiko nga tugenzeeyo tugende tuwulira ebiri mu lukiiko kazinga masajja wano masajja wano wansi eyo kati tuba tukomawo bwetu ku kasozi netusinkana loole ng'etisa amatooke ng'egenda ng'eri ku misinde nekuba eŋŋombe ng'ate naffe wafunda kati omusajja n'awugula piki kati neegwa mu kinnya kati nange nengwira omukono kati ate ye nemukasuka eri yamwonoona feesi yonna n'emikono gino bamutwala eyo nsambya nga simumanyi ngwa bw'oyimiriza wa booda nti ntwalaako kati nze ne bansitula abaali bammanyi ndeeta wano ne bantuusiza ku kalwaliro ako oli n'agamba nze sikuba bifaananyi ate sikebera ntunda butunzi ddagala osaana weeyongereyo oba ekirudde mu ddwaliro erya gavumenti bakuyambe kati obuzibu bwafuna bwali buzibu ki kati anti namenyeka eggumba wamenyeka eggumba kamera tulage omukono guno wamenyeka eggumba yakutukira ddala nerikutukamu wakati kolamu bwe tulabe lisituka olwo nsituse
era bwe malayo bwenti bikola bwe lityo bannaabe kati wano oba owulira eno mpulira eno walamu naye olwokuba nti ekizibu omukono tegulina maanyi tegusituka konamu tulabe gusituka bwe guti naye nga gwamenyeka gwamenyekera ddala era n'ekifaananyi kiraga nti eggumba lyakutuka ne limenyeka obulumi obwo omaze nabwo bbanga ki namenyeka mu mwezi gwa kusatu omwaka guno mu gwokusatu kannembeerawo nga siinaawo ssente n'obuyambi kugenda mu ddwaliro ekiruddu kati okutuusa obw'oluganda omubu yansondera ssente nengenda ne bankuba ekifaananyi ekyasooka nekiraga omukono nga gwakutuka eggumba simanyi oba kamera esobola okulaba naye ekyo si kyekyo kyekino kino kyekyasooka ekyo kyekyasooka era eggumba oliraba nti kamera oba osobola olaba ekifaananyi kino ekifaananyi nga bwe kiraga eggumba bwe lyakutuka bwe liti lyakutukirawo wano anti wano okisulise olaba bwe lyakutuka lyakutukira ddala wiriti wano na wano biraga nti byakutuka kati we wano lyakutukira awo oba buli oba oliwulira munda nti lyakutuka lyakutukira ddala banaye kakati ate kino kyo kati kino lwebagira ekiseminti okukijjamu bakuterako ekiseminti naye lwakisa tebanzijako ssente abasawo abaali nga bampayo obulagala mirala zino kapisolo ziyo oleme kuwulira obulumi kati ne bayiiya nti ffe katuteekemu ekiseminti nebateekamu ekiseminti olaba lyawaba bana omukadde obulumi bwaliko nti yafuna abazira kisa bamuyambako olaba emyezi mingi okuva mu gwakusatu paka tuli mu gwa 8 nti yafuna abamuyambako okumusibeko ekiseminti eggumba liyunge bwe lyali liyunga ne liyunga bubi kyekifaananyi kino oba nkikutte bulungi nti eggumba ne livaako wano bw'oba otunuulidde Isaac oba okiraba wano ne livaako tulaba tebikwatagana lino liri eno nalino liri eno tebyayunga era gwe mukono guno gwolaba bwe buzimbu buno bwolaba amagumba tegakwatagana kati bwe bulumi mukadde bwaliko omusawo yamugambye nti omukono gugenda kulemala nti genda bateekemu obuuma kati nendaba ate bambi ye ekyabwe kye bakola ebyekisa byebyo nga neddagala bampa lya bwereere naye bwe natuukako emulago naye be nasanga nabo tebamanyi ne bagamba ssente nyingi wakukozesa ssente mmeka n'otafuna buyambi ssente nyingi nabwe nteekako okutambula ate abasawo bazibu baagala kumala kulaba ne ssente oli bwakusindika ewa dokita kulaba oli ayagala ssente naye abantu emikwano abanjayanira bampa wangambye abantu b'ekyaki bagezezaako kye bakola naye ssente ne zigenda ate n'otayambibwa ab'ekyaki omwana omu yankubye ekifaananyi ekyo omukyala Gertrude Sekandi metroni w'ekkanisa nga ndabirira mukyala Kasumba nga mpaayo abo bonna bakyaki kaakati awo nembeera awo ate taata Musumba ye kwegamba nga era agezaako naye okumpaayo bwakyo nga bw'aba asobodde ate nga n'obuvunanyizibwa bungi kati kyemaani w'ekyalo nampaayo naye $5,000 ng'awulidde nti basobola emulago okunnongoosa kati era bikyagaanye bikyalemye okutuusa era lwe nalemererwa omwami omu nga bamuyita Sekamwa muzeeyi w'omukisenyi mukadde w'ekkanisa ye nanziruukirira nampaayo $20,000 n'agamba munaye nange bwenti bwenkutte kati ate teekako okulya nga abasawo bagamba mukadde tegumba tonywa tolya ate nga okulya kuzibu kubanga navaamu kati n'obutafuluma bweru n'omusolo ogujja mutono gwesiba kukuta tewali kulya tewali bizibu endya yange ya bunaku sifumba
olumu ndaba webafumba toninnyira bucapati obwo nengulayo nendya oba akawunga kabijanjaalo ngaako. Basebone Banyabo, nga tonaba kutunuulira tonabuuza bibuuzo bingi abaana be tukugambe talinayo mwana ab'ekkanisa bagezezaako kye basobola buli muntu ayinza obuteefiirayo nga bwolaba buli muntu akola kyasoboddeko ate ng'olunsi solution tevuddeewo naye mbadde n'obuwombeefu bungi nnyo mbadde nsaba nti bwe tuba tusobodde mikwano tusobola okukwatiza ku maama ono ne bamulongoosa ekyokuba nti nno obulamu bwe nga wobuwuliddeko at least a simple background artist yandibadde mulamu n'abaawo nga mulamu kuba akyamazima asula ku kkanisa waliwo oluumu wano ku kkanisa kwamwasula n'omukadde omulala bali abakadde babiri so babakulu kati bwe beeyiyiza kati bw'abanga mulamu ng'omukono gwe mulamu waakiri abeerako awo nga bw'alinda Katonda okumuviirayo okumukolera ebyekisa naye ate kati bw'abanga ate mulwadde ate ng'obulwadde buleese bulema ku myaka gye 78 bannange kiba tuyinza obutaba na busobozi bumuzimbira nnyumba ate newankubadde Katonda asobola okukola ebyekisa tuyinza obutaba na busobozi bumugulira poloti naye wankubadde ate Katonda ye akisobola naye ate tusobola okutaasa omukono guwakiri omukono wakiri ne guba mulamu ne tumanya nti mukadde waffe waali mulamu wadde ali ku kyaki wadde asobola ku kkanisa n'aweereza Katonda ku kkanisa wano musumba yampa akasitoowa akasitoowa ako ntundiramu amanda naye kakati sikyasobola kapito sirina mu kasitoowa ako otundiramu amanda ntuula awo nenteeka akatebe kange nentunda naye kati tiwakyali kapito wadde bwotyo bw'obadde weebezaawo mpola oleeta amanda go ndeetawo bwenvu obwo nenteekaawo enyaanya bwe gantundirawo nga sigenda nnyo okutawaana naki ne kati tokyasobola kati nsobola nga ntudde bwenti ne kati jjukira olina obbireeta okusuubula biki kuno obusuubuzi babugonzaamu bakuleetera osuubula ku mmotoka ngaawo mu lujja neeyimirira mukadde waawo neyeetaaga amanda abalina nyaanya biki butungulu n'ayimirira awo onoosuubula nti kati byonna byafiira ddala byayimirira wow maama tali online tali ku WhatsApp tali ku Facebook ate nga ffe abalabi baffe bali ku Facebook bali ku WhatsApp mukadde maama ono tusobola okumira nga twayamba ku namazi n'ataasibwa era bangi waliwo abakyamuyamba twayamba omwana yali alina ekintu ku lubuto ne bamulongoosa ngenda mubaleetera ngenda mubalaga yatereera bangi betuzze tuyambayambako nzikiriza osobola okuyimirira mu bigere nga tosufuddeyo okubuuza bibuuzo bingi nnyo naye n'olaba mbeera eriwo n'ogamba katutaase mukadde ono tugenda kukozesa ennamba ezo eziri wansi ku screen ezo tugenda zikozesa tusobole okuba nga mukadde tumudduukirira tukkiriza tujja kufuna information yonna wetunaba tusobodde mukadde olowooza wetaaga ssente mmeka okusinziira kati gwe nogamba singa tufuna ssente bweziti tusobola okuba nga omukono gwe bagulongooseza okusinziira ku basawo kuba kati sawa eno nkimanyi wabuuliriza dda abasawo ne bakugamba abasawo benabuulirizaako oba nandikuledde ku bbaluwa n'ogisomako ebbaluwa tugambe bugambe kakati waliwo omusawo ngawo ye agamba bwemulago abamumanyi bamwekakasa abamundagirira ali ku nkulungaawo nga agenda bulange ku nkulungaawo ku bigoma kati wano amayumba gano ng'agenda erubaga awo wennyini waali wajjanjabira n'emulago najjanjabira n'erubaga kaakati yakola ku byamagumba alina n'ebifaananyi byebiraga amagumba kati n'agamba maama nti eggumba lyo lyetaaga ssente lyetaaga otusooka oweeka emitwalo 40 tukujjanjabe naye bw'ogenda ng'oterera netukakasa naawe n'okiraba ogenda osasula nga weyagadde n'osasulayo 5 n'osasulayo 10 bwotyo kati okutuusa omalayo emitwalo 8 ye ayagala emitwalo 8 naye osooka sasula 4 kati n'oluvannyuma atandike osasula 4 ng'atandika okujjanjaba then ng'omalayo 8 kitegeeza bwe tuba tufunyeeyo
akakadde nga kamu n'ekitundu otufuna akakadde kamu n'ekitundu kaba kakuyamba kubanga okulya okunywa bitambula biki ebyo paka bwowona ez'omusawo ziba 8 zayagala then n'okukyusa obulamu anti nfunayo omuntu baba bampadde sente anjoleza koze era tosobola kwoza anjoleza abasawo bagamba nti ng'omukono tegunayo gusituka gutya so kumbe ogenda wenna olina genda wenna kati bwe nteeka wansi ndabanga wano gukola ki gujja bwe guti kakati tegugumira awo negulema naye olaba kati ekinywa kino kyaterebuka ekinywa kino looze oba kyaterebuka kugumba igumba lyoke limenyeke bannange awo bwe watyo naye gwo kati wano gwali tegusobola kudda wano gwali bwe guti naye kati gukka wansi kitegeeza gugenda lemalira awo singa guteguyungibwa kyekizibu kyeneera guba gugenda kulemalira awo guba gulemalira wano zino engalo zifiiringa kubanga ndina gwe bakuba essasi muno naye kasi bamugamba nga zino bwe ziba tezizannya tegugenda kudda zino zizannya bulungi n'okukwata olumu akasifuliya nga kandi kumpi okusitula nsobola okusitulako bulungi okujjaku kati ekizibu baŋŋambye nti waakiri mu kifo kya sigiri gulayo akasitoovu akatono naye munange nako ka sente nyingi mitwalo 3 nama nindabanga kazibu banaye byebyo tegenda kweyongerayo byebyo tujja kusanyuka nnyo okulaba nga mukadde ono ateredde era in case of any help enamba ze ziyita wansi of course amanya ge go SENONO Alex naye agago Keloyi Kabanyoro wow ni mukyala mutoolo oli mukyala mutoolo empaako yaawe abooli kale abantu basiibuleko obeebaza ate obasabe no ku buyambi buli omu kyaba asobodde mukama waffe yeebazibwa abooluganda mukama yeebazibwe neebaza mukama abaleese okunsisinkana okubeera nga tuli wamu tusse ekimu mu Yesu naye ndi mweraliikirivu olw'omukono ekyo mukirabye naye mmanyi nti mu mutima ndi mugumu kubanga sisobola kuweereza mukama nenviiramu awo newankubadde ebizibu byajja ekizibu kijja nga tokyeteesiteese naye bw'obeera mu mukama owangula ndi mugumu mu mutima gwange ate era obulumi bugenda bukendeera naye okendeera kwabwo buli lunaku ngula eddagala mmera ku makya kati maze okuteekayo amazzi agookya nendyoka mmera eddagala kuba ekyokulya si kyangu olunaku oluusi waliwo emmere lwerabika ate waliwo bibeera ebizibu bwe bityo ngula eddagala nnimera kawungeezi nennimera ne ku makya peinikira ayunga akaza eggumba eryo naye ankoleddemu omulimu andi kati obuzibu alikaza liri bbali sigamba nti liyunze liri bbali teryekutte nga bwe lirina bbeera so kyetulwana okulaba nga mukadde bamugatta eggumba lino neriba nga liwona liri wamu si bwe kiri ate omukono tegunafuna bulungi maanyi naye bwe mba nkwatidde kumpi bwenti sobola okusitulamu bwenti naye nga si nnyo tuyinza tuyanzegema bale kulaba you can share this video to socialingirako omuntu omulala yenna gw'omanya asobola okubaako kyakola netutassa mukadde ono mbadde SENONO Alex program abadde Katonda leero nzize nga mu butuufu nkwatiddwako lwa mukadde ono nazze nabadde musumba yabadde ampise mu kifo kino nga tulina appointment naye nsanga nga taliiwo bwe nazze nensanga mukadde ono nga nengamba kamubuuzeeko nageza okusanga mu butuufu ng'ali mu mbeera si nnungi nengamba mukadde nja kudda nkukwate ku kamera naye mikwano gyange eyo tomanya tuyinza okwekwatakwata netubaako kyetukola mulinnya Yesu mwana Katonda omulamu mukama abampeera omukisa naye temwerabira nti bw'obanga oli egalagula ttaka poloti mayumba you can also contacting enamba yange eyo nenkugatta ku bantu abatuufu abasobola okufunira ettaka oba poloti
mu kibanja mpola kuviira ddala ku miliyoni 3 kudda waggulu. Mukama abampeera omukisa. Mubeere bulungi, mweraba.